Big deal, big win. Ekutusibwako. Ikutusidwako Airtel. Wanula app ya Airtel TV. Onyumirwe The Voice Africa ku buli Sunday okutandika ku ssaawa 2 ez'olweggulo. Downloading Airtel TV. Togenda kwejusa olabe This is the Voice. Tojja kwejusa buli lwa Sunday. Download it, you'll never regret. Wenkugambira nti taso obutonde ebikutusibwako Sanyuka TV tosuula buveera oba ebicupa wabula bikunganye obyoche oba tobyocheza waliwo babyetaaga bitunde taso obutonde ebikutusibwako Sanyuka TV nafa ba big deal mu big win ate nga tulina beera stede bana banga bamatali mubeere stede togaba pini yesimu yo togigaba pini yesente yo togigaha tonafuna togigaba kubanga beera stede tugamba munnange wekuume abafere wekuuma abatusaba sente abo ku masimu manya ababbi bakozesa password beera steady. Awono wenkugambira nti ate munnange tulina ka mobile app yaffe waneno Afro Mobile bw'obeera ng'ogiriko osobola okulaba channel z'ama TV zonna wano mu Uganda osobola okulaba amaleediyo gonna wano mu Uganda ogawuliriza pulogulamu gye wamisinga ya leediyo ya TV bw'obeera ku mobile eyo manya buli kimu kigenda kuba nga kikwanguyira ky'oba okola gwe loadinga buloadinzi kaloadinge mu ssimu yo obeera ng'olaba channel zonna ebibeera bikutusibwako Sanyuka TV big deal NBS. Oh yes, okyogedde. Tusumulude tukuletedde omukulu weyanjula ssebo. Manya Khalifa Haruna Abdunur. Owa Salam TV. Ato wa Kampala Batali Group weno. Ero wa East Africa. Musinzidde we muveera wa. Tuva Kawempe Maganjo ewali ekitebe kyaffe kituusa kettaali lino. Eruwero mwavaayo. Luwero banzala obuzaze bombo mbanu. Oli mubbi. Lala ddala. Seme. Kokomna. Nedda sewe ekyo tekiriyo singa omanyi kulyetinga wewe. Salamu alaykum katugende bannaye. Bali boogera lulimi lwabwe. Nedda temugenda. Tumana ntonde singa waffe. Omanyi Nasulu. Wenavubukira yali antokota. Gavana. Gavana. Hanyumizo nako watola oyo no jajjange. Senga tonyeenya nnyo naye tuli mu kisiibo. Kakati Khalifa ettaali lino mulikuba ku mikolo egifaanana gitya? Ettaali lino tulikuba ku mikolo gyonna okuleka ogw'okufa. Bambi
bw'obanga ofuna bw'ofa n'oliramba nti tulikube era muli wutula ndi wutula wangi naye ng'emikolo gyonna birthdays mawulidi okuleka gwe ng'ogenze emaka ate simanyi oba ng'akomawo ne mukugenda ennaku zino tuliyisaawo tubawerekera shukulu eyo ey'okusaba Allah ogende otuuke bulungi ate okomewo tulikuba bw'oba okomewo era tulikuba kuyidi ng'okwo kuyidi ebivulu tubikubira ddala 100% yes tuwakayimba ffe tugere simulula era yogedde ery'obuganda ayina ekigambo kyayogedde nekintamula nnyo nga kiriwa kumbe nsikifunye mu butuufu agenda nayogera simanyi biruwa abaganda bakole batya mwebale nnyo mwebale mutya kupya toli muganda buliddeko kakugamba nti kunywa mindi neŋŋamba tutadde senga akyogereddewa akyogedde kyemindi naye ng'agamba nti abanyi basigala mwewala okulwala mawuggwe n'emindi ekkirizibwa senga namwe abanyi bataaba abanyi b'emmindi kati nze kuliddeko kabanyi ba mmindi nemanya tukoze abasimuludde atadde netuma abaana bayite kutya nnamba nge nengabira ekyalo la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah maulana la ilaha illallah muhammadu rasulullah ulira songa bigindi wabange yene tuse songe mudi womukalo la ilaha illallah ulira mazima awereza yono natume nesenga la ilaha nembere wamwe ngwaddalu nze njagala ettaali nempitawo wawe nga obandirume obandirume ate nekinuma nnyo n'otafumbirwayo mbaga kuwa ttaali nange yiye nnuma mwe mwafumbirwa galiwa senga oyo yansaza sanyuka munda muli Assalamu alaikum bana Uganda runelandese tuzene kisibo omwezi kwa Ramadhani zamirwe taliri kube shefe ya umati salamu senga semu tarabu chechirungo kampome sebivuga abeidi baraka abeidi abeidi baraka yukaza mabasi tubadde tuliendo tulindiridde omwe
osala osaddake ku kiyama Allah alikwawula okusiibulula kirungi kyekisinga toyombeera tovuma beera wampisa nnyo n'obukakamu oyamba atesobola senno nsekerera atasiibye muntu wange empeera ebeekulemye mwezi gwa ramadhani mwe mwakkira kulanyeno abeidi mubaraka abasiibye mwebalemwe abeidi abeidi mubaraka abasiramu abasiibye songa guludde n'abalaba ovuddeko nsiibya totuuse mu hoteri olidde Allah bakulaba atazaalibwa okimanyi n'emiryango miggule era tunula n'alaba atajja kwenenya omwezi gwa ramadhani gwa kitiibwa Allah yagwawula olunaku lwa idi kyembakuutira temwedibaga bange abeidi Khalifa Haruna kambasiibule okusiba abannayuganda abasiramu abasiibye nakulweyidi tusanyuke ffe bagala mbakube ettaali bantu bange atasiibye gwete weyibaala abasiramu abasiibye Allah 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 Allahumma salli wa sallimu وبارك على محمد abasiramu abasiibye ajati nusula nasanga kwagaliza idi mubaraka abeidi 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 mbagaliza waje wa Amani Islamia East Africa nga tulina ani ffe ne
mwana mulenzi owekipumpuni gwe bayisani Mutesa Pro okuyingira omutwalo gutya gumu bwe guti abakyana abami mujje tubeereyo bane tugenda kubanga tunyumirwa tugenda kuba kusanyuka mujje abantu b'e Masaka abantu b'Ekyotera abantu b'e Kalisizo mutabani wammwe bannanga ali eyo abantu b'Ekitaasa abantu b'Ekirimya bannanga mujje tubeereyo awo tugenda kubeera kikambwe nnyo mwambi yaseye Masaka okuyingira mutwalo gumu gwokka mujje tunyumirwe ba musician bona bamuwerekedde ate n'aba ogenda kulaba ba DJ bazayigiriza ebipumpuni bona bagambye tujja kuleka mu bbanga tugenda kuwerekera mujje tubeereyo mujje tunyumirwe ffe tukyagenda maaso n'akaswida ate nga twagala kaswida kasija kusiramu kache ate nga olunaku olw'enkya tabani woddozi tulese bamizisiyani bonna omuli ne Ssaabasajja Kabaka gwe yalonze okumuyimbira ku baside palaso agenda kubayo akunyumiza akoowa agenda okubeera ali ku tabani woddozi okuyingira mmeka mujje tunyumirwe kusanyuka nga bemusi abakozi basanyuka TV fenna fe tugenda anti olaba olukalala anti olaba ebyengera bya Mungu bya Allah fe tugenda kubeera naye nekipumpuni kijja kubayo kyagenda okuba e Masaka naye nga bakikola bali wano bakola wano bakikutte bakitwale ekipumpuni kyekikyo ekipumpuni gubeera muziki kintabuli kya muziki bwagatta kino n'agatta kino n'agatta ki nafunamu ekipumpuni weebale omuntu akwetaaze mu kwanjula ng'okwo omuntu akwetaaze ku mbaga omuntu akwetaaze mu birthday party akanamba k'essimu kano mbadde njagala wano oli munju gisawo essimu yo buli muntu agifuna akwetaaga abalungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Yetaaze Kampala Matali Group yonna kuba sikola bwomu nze Khalifa Haruna naye ate Kampala Matali Group yenfuula kikyendi atwetaaze namba 0752 021604 ne 0779 021604 ze namba zaffe kuba enamba kanjidde mu luzungu 07 obanjidde mu luswahili mu luswahili najitegeera sifuri saba sisi nawezi yamanya oluswahili bwagamba olumanyi era kulaba bulijjo weewana nti oli mu Tanzania mbanga mizimu gyekana gye gambye nti ngenda kulwogera 0752 and then 0779 021604 ezo ze namba za office ni musajja mufumba abalala temukuba mukubira ensonga webale nnyo haki za gwayo haki meka naawe oli mu meka haki oli mu meka ekiwambu togeza n'olya zamanya Allah ekyo kiri ekiwambu senga haki za gwayo ekyo kirungi naye taali Khalifa alikubira mwina bakwano bamwe abagenze ku umra bagenda kudda wano muyita bire taali aba welcoming alikuba kuva kusawa entebe mpaka waka ne mushukuru yonna ntulikuba okitegeera bwamuva entebe muyinza komangawa betuva entebe antujja tukuba wetusanga nga tugize nga tusirikamuko tugera tunatera tuke waka nze omuntu wange ava umra jaggulu agenda ggulu era mu kibuga tulikuba kasita tutuuka nti tutandise tuti Luweero gye bazaala bano nange gye banzaala awo nga tusirika mpaka ggulu tawuni oba Kalumaawo buli tawuni tugenda tulikubamuko bategeere nti ava kuwumula akomyewo kaakati watya mbadde n'oluyimba lwange musobola okunkubira ettaali ezizo zonna gaano zikuba nina endala taata za busiraamu lukube luyimbe senga leero nkutikkira ate ojjawa weyongere wali omusajja wawe yasiibye ndaba omubuuka la ilaha illallah Muhammad rasulullah nuru salamu alayka Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad rasulullah nuru salamu alayka nuru salamu alayka nuru salamu alayka nuru salamu alayka muwajira bawakaga salamu alayka tubebazanya basira
ekisibo okufuna omukazi nga muwawe ekyo kiri mu ndebera oli kalifati bwontumye njagala lya nakati kyekyo mubasiramu eriyo teririyo nakati teririyo anti mbwawulira shekkati nalowooza ye mwami nze nkutikidde olwaleero gwe kalifati kubanga kalifa aba musajja kati kalifati ye mukyala naye njagala oluyimba olwo ku mikolo ng'egyo oluyimbe nga weetyatyabula bwotyo kalola otadda 10 senga naye nga bambi mwebale kuweereza bannange mwebale kutula tubagala nnyo bannaye tubagala nnyo ate mwebale kutumalako stresses abantu batuula ku mativi gaabwe yewaka ne batamanya tulina omulalo oyo omukyala mwambye eki mwana maama bakutuma abalalu 10 ng'olina mwenda otwala nze peze 10 naye nedda takuvumye nyina maama wange ajati nabbona yaŋŋamba nti mwana wange eddalu lya mirundi mingi kuba kati naawe olina eddalu otuuka ku mikolo n'okyankalanya abantu n'obamalako stresses nga tannalaba ki kyetere kakati nekyetere bwe kijja nakyo twagala kumanya batabani baffe bano buli omu akwata akazindaalo oyogereko amannya go tubulire biki byokola nga toli mu ttaali otumire n'abantu bannange kwata akazindaalo voice asooka waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu Kayongo Sulaimani tuna wali Kayongo Sulaimani abirabye bukulu nga ndi trustee owa Kampala Matali Group etata nga mbiseera byange mbasiri Matali ndi musajja engineer baba ow'okuzimba wa construction tumira abantu bo bonna boyagadde ntumira maama wange Hajati Nakazi Sofia ekatookaawo nentumira ne taata wange Sheikh Muhammad Muwakanya nga naye ali awo Kawanda Kirinnya Bigo ono baali yali ali wamu nange nkyewuunyizza okulabika nti kati atali mudi ali ekawanda genda mu maaso okutali musango ow'omulala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze njimanyi nti eri mudundu eri ye mucapu wakubanga matali ekalongo ate kabunyata gye nabiige mubasheeka abudu mubasheeka kalimu obamanyi bulungi ewabwe yebalina oyina emboozi nkunyumize leka tusooke tuwulire ono Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Linnya Kangavi Fahad nga nviiriddeko Kawempa awo Tula. Taata wange gwe ntumiddeko bamuyita Sheikh Sulaimani Lutwama. Okola kinga tokuli mataaji. Ndi engineer. Mama. Kanika mmotoka. Wayalingi. Byonna. bakuziika wa banziika bukuukwawo. Ntumirako taata wange ye Sheikh Sulaimani Lutwama Umaru. Omukulu w'ettwaliro emakulu bita. Mashallah. Ettali ly'okuba libayitaani. Ettali ly'enkuba baliyita Mudundu Entunu. Nentumirako ne maama wange Aidat Mutesi ali Mawale Semutaawo. Nentumira ne baganda bange bonna inshallah nkakasa bayinza okuba kwe bali bandaba inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonna balaba basiibye bano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Amanya Bunyama Nsuru nga nange nviiriddeko Kawempe nga ntumira maama wange sawa zina ndaba Madina Nansubu gawe emaganjo nga muzeyi wange yafa gumana baffe bafa woli yafa bulwadde babuyita nakyo dde bakola ekibiina ekyamataali n'ekitange ndi musajja nange gye nkola nga siri mu mataali ndi musajja nasoma ndi nkola mu kampani bakita Pan Africa Limited e Kawempe. Esebo. Muli babazi, muli bazimbi, muli bamakanika. Tukola mu bintu bya produce. Ne transport. Esebo. Awe Kawempe. Mutweyeza nyosebo. Temutumira bakyala mu abandi. Nze ntumira bakyala bange. Mukyalo kyali muto. N'abaana bange.
tumira abaana bange bali ku TV bali mukundaba Fashura Faizo mbatumidde Fashura Faizo Swabula Tauba mwena mbatumidde abakyala nabo boogera amanya bajja nyiga kati awo wawangu wonna wetuulire tetuyetawawo Zahara Zahara aba muntu ate kati gwe kwesa Luganda okusinga nati n'olusira mwate naluyigadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Erinnya Tamale Muhammadi nga ntumirako omukyala Nalongo Hasifa ejokolera ne Saalongo Rashid ejokolera mwalimu. Ntumirako omukyala wange Mama Jibu Kawempaawo nga nintirya designer mu basi ntumiddeko abalubagalo eyo nayo na basi wayiwaye zenkolamu kyemanyi munda bamwe n'abali eyo ntumirako ne bekwano gyaffe kikuba n'abamatali bajokolera matali group nabo mbatumiddeko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Omukulu wuno owa sunna ye sunna eneri wano naye munnange njagala usiramukire ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Pozi amanya n'eddoboozi Nsubuga Ali Murumba nga nsinziira Namuŋŋono naye nga ndi mu Kampala Matali group esangibwa Kawempe. Ntumirako ku mikwano gyange gyonna egyendaba mukadde maama ali Kawanda awo ng'akolera mu tawuni awo baganda bange bonna Sali Muhammadi Abdul ne basisita bange bonna mbatumidde na mbagaliza somo ennungi. Tweyanza nnyo ssebo okola kali mu kitaata. Nkola emirimu giri ebiri. Omulimu ogusooka ndi mutunzi wa nsawo Mowina awo bwe mba nga siriiwo ntundamu akaceera awo Kasubi maaso g'eddwaliro bayita Malcolm so ne wansaawo batunda ebintu bya plastic oba obirabye wenkolera emba siri mu tawuni. Taata webale kola kati haki zino zozubo ziraba ozibuusa amaaso ndaba emyaka gigenderera olinda kunyanyanga kedo haki yo gyeri endaba nine otabatisa yo weeri ekimanyi era ekimanye mu njagala tonawoowa awo muli muzina ssebo mashallah ngenda kuwoowa leeta ku maiki eno bali muzina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Amanya Nyanza Arafat Ali omukulu w'abazikizi mu Kampala Matali group ate manager wa Karifa crew. Ndi musajja omuzimbi ate era photographer. Alhamdulillah. Ntumirako mama wange omukyalo omulungi Namayanja Sharifa. Ntumirako taata wange Sentam Ahmad Mupaaka Masindi. Nentumirako ba obizi bange ne ba ogiz Abu Aisha Lugoba Muslim Trinity College na Bwero. Nentumirako abazikizi bonna mbakiikiridde bannaye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kati linda ko manager ngeri joli manager okyayagala yabazikiza balaba wala balenza bakubiba matale abawala bagala wo kati mwamala abazikizi tukyetaaga bangi tukyawandika bannaye kasowandika application yo n'abawala tubawandika tukina ko bizibu yennyabo tebazikira ngono era bo babeera wali eri babeera eri wabeera abakyala mu mikolo yennyabo. Kale wo mwana watu kwata ka mic kwata mic jangu wana wakati bebe mbera senga musoye weri ndo wa mukikandwa ne wali mubuza muzungu wana bebe yimirira. Assalamu alaikum bebe. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi bakuyisani ssebo mulungi. Nze Talik Seguya. Osoma kyakumeka? Osoma kya 8 kya 7? Oli mu kirasi ki? Top. Oli mu top ati badde birese mu Luganda. Kibadde kimulemye akonya ka. Abamanyi bya Luzungu kati Raila. Mubuze mu Luzungu sina ganswa. Wawasa. Nedda. Osubira kuwasa ddi. Ate nyabo kati tuleke. Tumira mikwano gyo bozanya nabo utumire mami ne daddy. Genda maaso. Otumirani. Ali brave. Tumira mami. Mama ne tata. Mama oyani. Mama yani. Mama Taliki. Ate tata. Khalifa Aluna Abdul Nur.
ate bozanya nabo batumire mikwano gyo bozanya nabo tunula wali eri wali omusajja oli batumire Keisi, Abdusalam, Nachitende, Bakiri, Nebaira, Nemuzamiru. Nekuzamiru ate omulala asembayo. Ate Shekati ani kusomero? Shekati Hafswa. Teacher Hafswa. Kale mukwano tweyanzanyo tweyanzege. Atuwemu ne kaswida. Ayina. Mama nyabo. Ekyo kikwate ttali yaffe. Kuyimba. Sumukwate ttali mwana wange mwana atuwe. Bino byenjagala nze. Yatawabu. Allah. Tubalaina. Allah.